mu kulambula kuno Oweekitiibwa Kawuki atambudde ne ssentebe w'abaami b'amasaza Kayima David Ssekyeru, abakulembeze b'essaza ly'e Busiro nga bakulembeddwamu Ssebwana Kiberu Charles Kisiriiza n'abakungu okuva mu Bwakabaka. Bw'abadde ayogerera mu bakulembeze n'abaami ba Kabaka mu ggombolola ya Mutuba 5 ekiwafu Ntebe, Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu n'entambula z'omutanda era avunaanyizibwa ku nsonga z'abantu ba Kabaka ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki atenderezza obumu wakati w'abaami ba Kabaka n'abakulembeze mu gavumenti eya wakati. Atambula ne banne atuuka wala ne bakkiriza okukolagana obulungi ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ekulembeddwamu omukyala Aaron Kulye. Ne bagamba tukolere wamu tutuule wamu, kiraga omukwano ogwannamaddala. Minisita Kawuki mu ngeri y'emu awadde abaami ba Kabaka amagezi okwewala okuwuliriza amawulire ag'obulimba bw'emikutu gimukwanira wala kibataase n'okukwatibwa obujega. Oweekitiibwa Kawuki n'abakungu bano batandikidde ku ggombolola ya Mutuba 5 ng'atuuseeko ku kitebe ky'ekibuga kino Ntebe okusisinkana abakulembeze baakyo, oluvannyuma beeyongeddeyo ku Mutuba 4 Katabi Town Council wamu ne Sisa. Christine Namuyanja ne Rachel Namuli, BBS Telefina, Gambuuze.